yongere ku mulimu gw'okola neyanzege taata wange eryo 10 agabiri. Alhamdulillah ya rabbi. Kojjaawo oyo muganda wa maama we yennyini? Muganda wa maama wange yennyini era gwe mmanyi mu booluganda lwa maama. Maama wange singa teyafa ya rabbi. Maama wange teyannyonnyola mbeera ya muganda we naye embeera gye ndimu mu butuufu ezinti nnyingi nnyo zinakola nga mmuwa kyokka ne ntuuka neewuwe ewuwe gyammanyi n'omusanze taliiyo yakuviki. Senga olemererwa okulaba kojjaawo oyo mu nnaku ze nkugambye ogenda kukomawo wano ennyumba eyo ngizimbe ya bisenge 2 si gye bagambye gye muli mu kuzimba oyingire kwebaka nezootuwadde tetuzikuddiza. ekyo kyawedde dda kalaasi kyawedde dda ekyo twagijjako edda engalo ekyo nga mukama mulungi kiseera kyonna aninza eddiini eyange esaba weewaawo tetera kusaba alhamdulillah kuba tosobola kuteeka mwana wa munno mu bulumi bwe butyo ate n'ogenda oyineyine tekisoboka. Abantu abasinga oba bakulira wa kugabyewuunyisa bwe tekikwewuunyisa kyankuba enkikwe nze ng'omuntu. olugero luno omwana luzzi okola ki okwata oleeta nlulabidde ndowooza ennaku nga 3 naye neŋŋamba omuntu atuuka ajja kussa oli n'akwata ssente eyiye gy'ali mu kukola ku kyeyo ng'omanyi bwe basumbuwa be baana bawala bye beetamu biki bingi owulira simanyi ono bamukyeza paasi simanyi ono yakoze atya kati mbadde mbiwulira mu bantuntu naye nga sibuulira nko ku muntu nekinkwatako nga ekyo no kyakoze ki ekyakutteko naye akayumba ajja kafunuunu Viki olunaye mutuuse bonna mubanga abalemereddwa okola ki onoonyeeko okomawo wano mbeerawo ekyakojja mbadde nsaba mu nnaku 4 ku 5 ogenda kunkubira essimu ompuliriza bw'onaaba tolina kkojjaawo ng'onkubira essimu eyo Viki omusingi batandika ogusima ennaku 4 ku 5 okuva leero okuva essaawa gye njogerako ebigambo bino londoola ate abagagga bange tebatera kunsuubiza mpewo. tontegedde bulungi nkuddiremu nkugambye mu nnaku 4 ku 5 bw'onaaba toyogedde na kkojjaawo omusingi bulandiko kola ki okugusima temuddamu nakuggyako bantu ssente tebaddamu kusonda kalaasi onfunye bulungi oluganda mulumanyi bulungi oba luganda nduwulidde era nkutegedde ono omwana abonyebonye nnyo kino kive mu ddiiro kiveewo neyanziza nnyo naye mbadde mpulira nga njulirira kintu kyakufa kyokka nga kyempulira nzizaako kuba mbadde ndaba sikyalina kyennyongerako neyanziza nkoviki neyanzeege. Alright, mbalamusizaako buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusako okuba nga mutuwuliriza n'okutugoberera mu bitundu eby'eggwanga Uganda
ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzira okubeera nga mukakalabiza ekyo nno kye mukola ky'amaanyi nnyini ddala era kyekisinga. Amannya nze Vicky mwankazaako lya Uncle Vicky naguma siina kyakikolera. Ntumirako abantu abatugoberera emirundi gyonna abagezaako okufaayo buli lwe tubaayo n'ensonga ey'omuzinzi. Njagala nnyo okwebaza ne sekwebaza yenna mikwano gyange be mmanyi physically nammwe bembeera simanyi ne mbafuna olw'emboozi ne stories ze tukola ne zitugatta. Abamu ku mmwe fuuka muganda wammwe, abalala ku mmwe mufuuka baganda bange, kwegamba nange obulamu ne bwongera okuba nga bunnyanguira nga nfunye emikwano emipya, nfunye ab'eŋŋanda abapya. Ye community bw'erina okutambula era nsuubira okubeera nga munneenyumiririzaamu nga nze bwe mbeenyumiririzaamu. Though tetuba perfect ng'abantu, tubaako na bingi bye tukola ne bikyama ne biweta, ate naffe ne tubaako be tulaba bannaffe nti ekyo kye bakoze kyo kikyamye nnyo, kiweese nnyo, enduulu ne tugikuba nga yamwanguka, era bwe mutyo nammwe ne musitukiramu okukwatiza awamu naffe ne tumalawo obubbi obwo, obumenyi bw'amateeka, emize emibi n'ebirala ebifaananako nga bwe bityo. Ebigambo bwe bityo mbyogedde olw'obuwanvu bw'emboozi gye tujja emabega era olw'omukwano n'obumu bye mulaze ku mboozi y'omukyala Nantumbwe Aisha. Ndowooza kubatudde wano nze nzekka atajja kutereeza salaamu, naye munzikirize mbatolere ku salaamu ki. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya Nantumbwe? Siri bulungi era sirina bulungi yadde. Mbeera teyeeyagaza. Bwe nnali nsuubira okubeera si bwendi. Kuva bwe nzija okukulaba amaaso Eva gaba mamyufu. Tofunako ko obudde bubeerako awo nga toli mu kweraliikirira mu birowoozo n'abantu ne bwe bavuddeyo okusitukirako? Nze mbeera mu birowoozo n'omutwe gunnuma buli ddakiika, siguwummulangamu okuva lwe nadda ne ndaba kojja ne ndaba bye yankolera. Siwummulangamuuko kulumwa mutwe era buli lukya nkaaba, nkabira amaanyi gange ge namenyekera banga lyali ddene. Kale mukama wange Ese mu ngeri ey'enjawulo, assalaamu alaikum. wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulira nanti namanyira buli bwe nkutuuza mu kamera omuntu yenna tukwaniriza ku Mukutu Vicky Exclusive. So tukwaniriza ku Mukutu Vicky Exclusive naye naawe tweyanziza okutwaniriza ewakawo sebo. Nsanyusa okubalaba. Yes, ffe tusinza okusanyukirwa okuggulirwa era nkweyanziza nnyo Vicky yes okundeetera muwala wange ono Aisha nani Nantumbwe. Webalire ddala bambi okumuntuusaako. Sitole yankutteko nnyo. Neneewuunya kwegamba abantu engeri ensi kyetuuseeku. Omuntu kankubuuze, omanyi ludde nga ngobero oluyita batya olugero lwolwo? Ebigambo byange byonna byaliyo byonna. Sooka otangaazeemu oyo kojjaawo muganda wa maama wo? Kojja muganda wa maama wange yennyini era yadda ku maama kyenkana maama wange, ate era gwe mmanyi, sirina mulala gwe mmanyi ku sayidi ya maama. ku sayidi ya maama. Olaba namwesiga ne muwa buli kimu ekyange kye yali ateekeddwa okuweebwa. Era namusindikiranga n'omutima gumu nga mmanyi kyankolera
gyekiri akuba kojja najjanjiwa Uncle Vicky. Ekitegeeza okuva ku lunaku olwo toddangamu kumulaba. Okuva lwe twalina Uncle Vicky mu mmotoka natugamba mbuka amale okugenda mu lusuku ne tumulindako okwo essimu n'agijjako n'essawa ya kaakati simulabangako era simuwulizangako n'essimu ye teriiko. Omanya Uncle Vicky, nzize ndaba sitole y'omuwala ono Aisha ono naye yankwatako nnyo nennuma nenga naye omuntu omwana wa muganda wo n'agenda abeeko kye yeekolera kale tuze tubiwulire eyo muki mu bantu ab'enjawulo era siba kubanga nkumanyi ndowooza saani mukoze eki naye nayagadde ndabe kale Aisha ennyumba yo okimembo teyazimbibwa yadde era teriiyo wange we nagula mama wange yeyangulira saagisangawo enju kati ekitegeeza nti kojjaawo oyo abeera kukotogedde obadde okimanya ekyo abula simanyi na kye yankola kubanga naye katono nnyo nze muli nyinamu ekirowoozo nga mbw'oba kojja ayinayo ennyumba gye yamuzimbira ewalala naye ate ntebuka ne ŋŋamba nti onzimbira otya mu poloti etali yange nga bulijjo ŋŋamba onzimbira wange awo we nafuna okusoberwa. ebifaananyi byonna byava kuva ku musingi kuleeta bulooka musenyu byonna nga byonna abimpeereza ng'ate muweereza ssente zaabyo era nandaga ng'era azimbawo naye kyesaafaayo kubuuza batuuze naye nga yeekojja nali mwekakasa okuba omwesigwa nga maama bwe yangulira poloti nga siriiwo eno ng'era mmanyi naye anaabanga maama naye yeekojja teyabyonoonye bubi nnyo nnyo nnyo. kaakati Aisha nze kyakumpisiza wano olwaleero gye wano ewange ye muzeeyi njagala mbeeko obuyambi bwenkuwa nga nze omuntu kuba ensonga yo yankutteko nnyo 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 ate nendeetera ennyiike esinga okubeera ey'amaanyi nawulidde abantu bali mu kukuyamba wano nawali eyakuwadde bulooka eyakuwadde ki naye nze kyensobola okuyamba kankikuwe kati misana obeeko kyeweekola ki mbeeko nange bulooka gye nkoze eki nkwadde gino emitwalo 5 ojongere ku mulimu gw'okola eryo 10 aga 2 alhamdulillah ya rabbi aga 3 nange neyanziza muzeeyi neyanzeege aga 5 emitwalo 5 neyanziza nyo neyanzeege genda oyongere omulimu gw'oli mukola osobola okuba nga gukola ki agutambula era wonna abolemereddwa ojja kuba onfuna wendi wano neyanziza nnyo neyanzeege taata neyanziza nnyo barakallahu fiikum wafiikum barakallah nange Uncle Vicky neyanziza Uncle Vicky bale kundeeta Vicky ono omwana nayagadde ajje wano muwe akatona kansooke nange nkwebaze mukama wange weebala okuddukira omulanga gwange amiina sebo weebalire nnyo nnyini ddala omanyi bwe nkola story nendaba nga nina omuntu ankwatiddeko n'omulala nankwatirako n'omulala tuguse ekirubirwa kye tuba tutandise nga nze omuntu mba mpulira essanyu
tweyanziza nnyo mukama wange. Amina ssebo. Lwakuba nno n'abantu tetwabagambye mannya go. Amanya temwagabagambye. Sijjukira nti ogabagambye. Amanya n'eddoboozi. Yesebo. Nze bamulanga Kyamuza. Yesebo. Era nga sitoleyo n'omwana nagiraba okwo bwe tubeerera ku mitimbagano gyaffe. Nenkwata omubairo nemba nga njigoberera mpola ne ngamba yi naye omuntu akola atya omuntu ate ekintu ekibi bwe kityo. Kwega nafunye ennyiike nakati tennanzigwako kuva ndaba sitoola eyo sitereranga era paka wonkoze ki bonna mukutumya omundeeterewa era biidhnillah insha Allah ajja kumusaasira ogwo mulimu ajja kuguggusa. Ajja kuguggusa. Nze nina okukkiriza nti agenda gukola ki? Agenda kuguggusa. Akati Amina. Kojjawo oyo wazzemu muwulizaako kiki mbeera ki ekigenda mu maaso kati kambuuze abantu bali tuyamba okufuna ano kyogenda okuzimba ange yatwala ssente ale yayinaayina. Abantu banyambyeko. Tebanamukwata? Tebanaba mukwata nange nnyini sinnamulaba naye abantu babadde bampaddeko okwo kubanga waliwo mwami Kibira yampaayo omusenyu nampa n'abazimbi nampa ne bbulooka. Abantu bazze abamu bansondera neja teyampadde amabaati. Kakati ate ninawo ne ssente enkalu. Kati wakatereka ssente mmeka enkalu abakuyamba ze bakakuwa? Ninawo obukadde 2,16,000. Nyongera ku aga 5. 2,666. Ssente nga ntono nnyo ezo. Abantu bakola contribution erimu miliyoni? Mulimu miliyoni 2,16,000 zezakakungaanyizibwawo ku ssimu. Nze zakuŋŋaanyizibwawo kati muzeeyi yampadde zino 5,000 nazo nyongereko gibe obukadde 2,16,000. Covid neyanziza okundeeta wa muzeeyi. Neyanziza nnyo neyanziga Covid. Bye nali sisuubira kati ndi mu nnaku 9 najja mmanyi nabeera mu ssanyu. Kati nsuzibwa busuzibwa. Embeera gye ndimu lwakuba munnanga nkwatiddeko tayagala nnyo nfulumye olw'embeera bwe yagitegeera. Naye nga nkuumira bukuumizi mu nju. Nali bye nali sisuubira kulaba kati bye ndaba. Embeera gye ndimu ankoviki. Era wonkubiridde okujja mbadde ndi mu maziga mayitirivu. Wano nsibyeko obusibi naye nga ankoviki tindibu. Mpulira ebirowoozo binnuma sawa bina ndowooza n'eby'abaana sikyabiriko kati. Sikyabirowooza nako. Nze yali amanyi nti nkomawo kuba n'abaana bange. Kati ndi mu mbeera eno bali mu kumpa nsaba bonna alinayo neetaasi ya Rabbi anyambe nsaba kunnyamba. Neyanziza muzeeyi neyanzeega. Amina. Yalina kayina nsaba ntaase. Nve mu mbeera gye ndi mu nze nabeera ebweru nga nkoze ya Rabbi. Mbadde mmanyi nti nkomawo mbeera ewange naye embeera yagaanye. Kojja ya Rabbi kojja kye yankoze muzeeyi. Yanziza nnyo muzeeyi. Kojjaawo oyo muganda wa maama we yennyini? Muganda wa maama wange yennyini. Era gwe mmanyi mu booluganda lwa maama. Maama wange singa teyafa ya Rabbi. Maama wange.
simanyi n'omusanze taliyo yakuviki kale Aisha embeera ejja kukyuka embeera Aisha sooka otuule ku ntebe awo. Nkugamba ebigambo bino wammanga ompuliriza. Viki ono omwana gwamuleese wano si weekiri? Omwana si gwamuleese wano? Ennyumba ozimba ya bisenge bimeka? Nasaba tukontributinga ebisenge 2 eno empya eno gye tuli mu contributingira. Nasaba nzeke nasaba bisenge 2 kuba sisobola kukuŋŋaanya buyambi buzimba bangalo. Kituufu. Nina kye njagala okukolera omwana ono naye nja kukikola nga ye nga yakkiriza. Tegeraganya. Sinyumira nnyo okulaba muntu nga bakuyita kuboyaana. Omanyi okuboyaana? Okubonaabona. Ate buli mutima gw'omuntu we gukaaba bw'obeera nga gwaguleetedde okukaaba ne woligende emagalibi n'emashariki tosobola kufuna miki? Mirembe. Bw'aba akkiriza mbadde nsaba omwana ono Mweddwa ajje wange Mweddwa. Wangi? Mbadde nsaba bw'aba akkiriza byonna bye tugenda omukolera mwongereko ekintu eki ajje Mweddwa. Alhamdulillah mzee. Sera ku kyeyama kino ngenda kuwa eddwa bankyogere ntya kojjaawo oyo okyamwinako osuubira okumulaba? Simanyi nti namulaba kubanga neewuwe gye yali abeera nagenza okutuukayo ne mukwano gwange nasanzeewo bantu balala nga baŋŋamba mbu yatundawo. Oja atunda dda? Yatundawo, twagenzeyo ne mukwano gwange labe oba tunaamusiŋŋaanayo ng'essimu ye teriiko era twasanzeewo bantu balala nga be baliwo baŋŋamba yatundawo dda era bo be baliwo. Kati simanyi waakumusanga oba waakumulaba wonna. Obadde oyagala okuddamu okumulaba? Mbadde nsinga kwagala nnyumba yange. Kati mu byonna bye tugenda okukola byonna bye tukoze ne bye tugenda okukola ojja kujja oba ogenda kweteekateeka ojje nkolera eddwa mu nnaku 4 kwezi. Ennaku mmeka? 4 ku 5. Ojja gasimbagana ne kojjaawo ebisigadde bijja kubeera bibyo. Yarabbi naamusanga wa. Ompuliriza byenjogera bulungi? Mbiwulidde. Viki ompuliriza? Nkuwulira so. Ngambye ono omuwala wanaaba akkiriza Aisha ku byonna bye tukoze tuli naye wano
anti sinakiwulira kuva mu ye kuba nange nkyeyama. Aisha, ngenda kuwa edduwa ompuliriza naye okusalawo kugenda kubeera gy'oli kubinakola ki kubinaddirira mu nnaku nnya kummeka genda gasimbagana ne kojjaawo. Alhamdulillah ya Rabbi, simanyi nakumanya bwe kinaaba bw'otagasimbagana na kojjaawo mu nnaku nnya ku ttaano genda kuzimbira muzibirizo oyagala. Amina. Nange Uncle Vicky oli tegerekese mama Vicky, ompulidde bulungi? Nkuwulira ssebo. Tumusanga ku poliisi, tumusanga ku ebyange si bya poliisi, si bya poliisi. kuba nasuula enkesi zange n'ezikyalemeddwa. Bwetwala kigambo kyange ennaku nnya kumeka? Kutaano. Vicky, ennaku nnya kumeka? Kutaano. Muzibiriza ani? Zizo zimuzimbidde oba tagasimbagana na kojjaawe. okuva ddi? Wafulumira ebigere mu nnyumba yange wano. Bwafulumiza ebigere bamutandika okubala. Ekirungi waka omanyiyo era wetuli. Tomanyiiwo? Wentudde. Si wetudde? Yes. Budde si misana? Seeraba kuliko ne kamera. Aisha, ompuliridde bulungi? Mpulidde muzeeyi. Senga olemererwa okulaba kojjaawe oyo mu nnaku ze nkugambye ogenda kukomawo wano ennyumba eyo ngizimbe ya bisenge bibiri, si gye bagambye gye muli mu kuzimba. Oyingire kwebaka. Nezootuwadde tetuzikuddiza. Ekyo kyawedde dda kalaasi, kyawedde dda ekyo twagijjako edda engalo ekyo. Nga Mukama mulungi. Kiseera kyonna. Aninza eddiini eyange esaba weewaawo. Tetera kusaba alhamdulillah. Kuba tosobola kuteeka mwana wa munno mu bulumi bwe butyo. Ate n'ogenda oyineyine, tekisoboka. Abantu abasinga oba bakulira wa? Kuga byewuunyisa, gwe tekikwewuunyisa. Kyankuba enkikwe nze ng'omuntu. Olugero luno omwana luzzi okola ki? Okwata oleeta. Nlabidde ndowooza ennaku nga 3. Naye ne ŋŋamba omuntu atuuka ajja kussa. Oli n'akwata ssente eyiye gy'ali mu kukola ku kyeyo ng'omanyi bibasumbuwa be baana bawala bye beetamu biki? Bingi. Owulira simanyi ono bamukyeza paasi, simanyi ono yakoze atya. Kati mbadde mbiwulira mu bantuntu naye nga sibuulira nko ku muntu nekinkwatako ng'ekyo ono kyakoze ki? Ekyakutteko. Naye akayumba ajja kafuna ono. Nina okukkiriza. Alhamdulillah. Vicky weebale kundeeta neyanzisa nnyo. Akayumba ajja kafuna. Naye nga n'oli kojjaawe tagenda kuyinaayina sikiwa. Tagenda genderawo? Tekisoboka. Kwa kati nabadde mbuuza. Yes. Manyi nze ndi muntu afumiitiriza. Tuzimba. Nafuna ebirowoozo bingi okuva mu bantu. Tumuzimbire poloti tugitunde, kojja tumunoonye, ne mbagamba nze sitera nnyo kwagala kuyimirira mu kintu n'enkireka nga kitudde kityo. Ne nsalawo nnoonye kojja, naye kojja essimu yaziggyako. Ne nfuna bakwano bange okuva munda mu poliisi bantrakingira essimu up to now. Badde sinnaba kufuna results eziri positive. Yaŋŋambye okwosa ejjo nti yagenda
ewa kojja kuba nali nyina okugenda naye nesigenda nti kojja teyamusangayo nti newaka nga yatundawo ekyo nekimmala amaanyi agakuwereddemu bwereere awo we nali mutegedde nekimmalamu amaanyi neŋŋamba kati saala Aisha ompulidde bulungi nkuwulidde bulungi ssebo ebyokukaaba soko bikole ki obulumi bubaawo naye kaakati olina kukola kintu kikutwala mu maaso gy'okoma okukaaba si gy'ogenda okukoma okufuna by'oyetaaga onfuna wabula katukwate kye tulina tukole kye wali oyagala osobole naawe okubulamu okubeera obuki obulungi then ebinaddirira kwoli kojjaawo kigenda beera wakati wo naani nekojja nze kyeneeyamye nkikoze eki nkituukiriza nzize era nzirina wano eno era ekyo naaba kyonna kikoze eki kigaanye Vicky ojja kujja ewange kati tutandike omusingi kuba kati nabibazeebazeemu mbadde kati zizo contribution gye tulina ndi wano nkyabibala abalambi gattagatta ngamba okutandika omusingi sente ndaba ntono nnyo tuzeeko ki tulinde tugumiikirize wandibaawo omukisa gwa kojja okubanga sente alina gye yaziteeka ewalala nti agenda kukomawo bwe tumufuna atuwe sente z'omwana ono nga bwe yazimuwa ayina bintu kuba nabadde ndowoleza nnyo wakaawe kati n'ewakaawe nawo yabuukawo dda ebyo byonna mujja kubizuula nga kojja akoze eki azuuse ssaawa zino sikisuubira nti osobola okuba nga olina kyosuubiriza mu kojja w'omwana ono lwa nsonga nti taliiwo nze mbadde mu kulaba okwange mbadde njagala era nga njagala nsaba tutambuze guno omulimu mu maaso oli agenda kujja bajja gasimbagala noono mu budde bwabwe naye ng'ate omulimu gukola ki gutambudde gufunye gukoze eki we gutuuse kyembadde nze ndowooza oba nsaba simanyi kikibangulira ku byonna mpozi wangambye sente mwakakunganyawo sente mmeka badde bakakunganyizawo obukadde 2,16,000 kati ne zino muzeeyi zompadde bwenzongerako buba obukadde 2,65,000 naye akasente ako nga ndabanga akatono kanaavaamu omulamwa tebakyampadde olowooza togenze kuddayo kuba kyeyo muzeeyi okuddayo sigaana naye ngenza okukomawo nga mpulira nkutuse nga mpulira nkooye amaanyi gampedde nga mpulira njagala mbeeko n'abaana bange n'abaana bakuze nga tebandaba era nga njagala kubeerako nabo kubanga olaba ne ssente z'omwezi ogwo gwennyini gwe naddiddemu mbadde nazimuweereza kojja kati okuddayo sandiganye naye amaanyi mpulira sikyalina muzeeyi simanyi lwankole ntya kati muzeeyi Vicky anjisa emirimu mingi Uncle Vicky emirimu giri eri teweebaka n'omwana omuto akusumbuwa ekyamazima bannange teweebaka ekyamazima akasente ako ndabanga nze akabulako okusinziira ku mulimu gwe tugenda okukola ki gwe twagala okukola ki okugusa ate omuntu yandirowooza nti onaddayo akuba ekyeyo omuntu yandirowooza nti onaddayo akuba ekyeyo ate aleka takyabikola ki takyabisobola
nze nga nze era nga bwe natandise mbadde nkusaba Aisha ompuliriza bulungi nkuwulira muzeeyi kwataganyise tugenda okukola kino muzeeyi n'akasente akaliwo jjukira nakugambye tinaba kiganya okole ki Viki olunaye mutuuse bonna mubanga abalemereddwa okole ki onoonyeeko okomawo wano mbeerawo ekyakojja mbadde nsaba mu nnaku 4 ku 5 ogenda kunkubira essimu ompuliriza bw'onaaba tolina kkojjaawo ng'onkubira essimu eyo Viki omusingi batandika ogusima ennaku 4 ku 5 okuva leero okuva essaawa gye njogerako ebigambo bino londoola ate abagagga bange tebatera kunsuubiza mpewo tontegedde bulungi nkuddiremu nkugambye mu nnaku 4 ku 5 bw'onaaba toyogedde na kkojjaawo omusingi bulala kukola ki okugusima temuddamu nakuggyako bantu ssente tebaddamu kusonda alaasi onfunye bulungi oluganda mulumanyi bulungi oba luganda nduwulidde era nkutegedde ono omwana abonyebonye nnyo kino kive mu ddiiro kiveewo ennaku meka kumeka bw'anankubira essimu ojja kunkubira essimu yange giwandiike wandiika noti 7 9 27 54 88 ojja kunkubira essimu gwe ngamba ekigambo ekikojja sinakola ki sinnamulaba omusingi ogambe Viki akole ki agusime mpulirira ddala bulungi njagala ogenda okuddamu okujja wano nga tulina we tutuuse walala batali ku nsonga gye tubadde kuwola leero tutegeraganye okaabye amaziga mangi kimala embeera gye nayitamu mbi eyo ebwerwendi tewabeereka tolya tonywa teweebaka ate n'okola ssente z'omuntu n'azizannyiramu bw'atyo mazima ennaku 4 kumeka ku 5 muzeeyi bw'onankubira essimu nga kojjaawo toli naye Viki omusimbi bakole ki bagusime genda muzimbira mu zemeka yebake n'abaana be Viki neeyanziza okumbeererawo ya Rabbi bano abantu bonna g'obantuusaako neeyanziza obutandekerera nombeererawo wonna ne we nali mu ddwaliro neeyanziza nnyo neeyanzeeke tinzuno ntuusizza ku muzeeyi yampadde ssente abantu bambuuza nakuleka mu ddwaliro ombeereddewo nnyo baali bamanyi nakuleka mu ddwaliro abantu bagambe wava otya mu ddwaliro baleme kubeera beeraliikirivu buli kadde abankubira Viki Nantumbo yava atya mu ddwaliro Viki era wenatereeranga bwe nali awo nga bwe nagamba ontwale wa mukwano gwange kuba nali njogeddeko naye era we wampumuza era wendi ne kati mu mbeera gye ndimu eno era mwankuumiddeko naye
bankuba kyeyo muli bulungi ne mukwano gwoyo tetuli bubi naye munaye olw'embeera nze gye mpitamu gye ndimu naye kennyini abeera ggwebwako emirembe. Omuntu wongala naye ebbanga eddene atuuka n'akola ki? Obugenyi buggwawo ekituufu. Nnaku ziba 3 ez'omugenyi olwokuna ogenyiwala. Tuli wafunda bwe tuti. Naye omanyi mu nsi mukama wange kino kankigamba abantu ne bw'oba mugagga simanyi kisoogera jasi lwa waka we tuli nyumba nga bwefaanana ennyumba tusulamu nsula ezo naye omuntu ne bw'oba oli bulungi kale oba oli bubi oba oli ku kyeyo oba oli wano weetaaga obeereyo ne mukwano gwakutegeera atya ng'oyo yakumanyi era ng'akuwuliriza nga n'ekirala akukkiririzaamu. Natuuka bwe twali mu ddwaliro yalina emitwalo gyali 43 jjukira nga tannansasula zange za kukola surprise zaali zisukka ne mwana nga kukyabulako emitwalo kumpi egiwerako. Anti nali nsuubira zino ze nali mmaze okusindikira kojja nti akyayinawo ate nina ze nali namu. Era omwezi gwasembye okukola sente abadde azisindikidde kojjaawe. Nezeyasemba okukola. La hawula wala. Obutamuzibula maaso nti akomawo. Bambi. N'emyezi gyonna gye mbadde nsonderamu kojja zanterekera nzije ntandika okufuna kyenkola ekinambeezaawo. Zonna yali mmanyi azirina. Kati olaba mukwano gwe gye namutwala si walawo Kasubi naye kyanyamba nti nalowooza mmuleke mu ddwaliro abeere awo ne ŋŋamba naye obuvunaanyizibwa mbukoze naye muli bumala nontanti we yali amaze okucommunicatinga ne mukwano gwe nga atereddemu n'amunyumiza ebituuseewo nti asaba kumukola ki kutuukirako awo. Yamugamba nti ava ku airport asaba kutuukirako awo. Then nekindeetera okujjukiza abantu bano mwe bankuba kyeyo abalowooza okukomawo mukomengawo ewaka nga mulinayo mukwano gwammwe musobola waakiri okuteeka olubasi ng'ebizibu biba bigudde ewammwe. Mukwano gwo asobola okubeererawo n'akuwambaatira mu kifuba singa oba oviiriddwako oba ng'ofiiriddwa ekyomuwendo gy'oli. Oyo omuntu tulina engeri gye tumuyitamu mu Buganda omuntu nga weeyabizaamu oba yes gwe weeyabiza si bwe kiri bwe kibeera. Oyo omuntu ebiseera ebisinga tasobola kuleka mabega mu kaseera konna era oguma. Natunuulira omuwala mukwano gw'ono waali muwala muto ddala era alinayo obulamu bwalimu bubwe ng'omuwala omuki kati ate yalina essuubi ndowooza mu munne mukwano gwe gw'amanyi ali luddawa ali wabweru kati eyali amanyi nti munne bwe banajja ajjamu advisinga here and there bakwatagane wano na wali bawunzikanga kati ate ono balinga gwe babudamya obubudamya. So in other words nja kuba nfundikira ebigambo byange olwakadde olw'okuba nti si kangi nga nkugamba gwe nkuba kyeyo bw'oba teweekakasa waka by'osindika ne by'otuma ne by'olagiriza bakukolere please and please toyogeranga ng'ogenda waka. Simanyi oba lwaki abantu abali wano e Uganda tulina emitima emibi, tulina effubitizi, tulina enge. N'ekyalibadde kirungi n'otuukira ku muntu mukwano gwo atamanyi ku byokoledde ku kyeyo n'osooka okkakkana ewaka n'obagwira bugwezi baba ne pressure ne bafa bwe baba nga bye baakola ebyo tebiriiyo. Yes kwa nawulira kojja statement ye mbadde ne pressure simanya ne zinkanga oba wakawulira n'akajja kakoze akatambi emabega. Ekifaananyi kye nnina mu katambi k'ono omwana kojjaawe kumwekanga
omwana wa muganda wo ngazze amakula ate omwekanga otya waba nga tewaliwo kye wakola era yagamba ye omwana wa muganda wange okajjukidde. kati ate sibabeereyo n'omuntu oyo we basobola era nze sikyanenya baana basooka bajja mu kasirise ne basooka basula mu woteero sikyabanenya luli nali mbanenya nti omuntu ayina ewaabwe lwaki wali badde osooka n'opangisa loogi oba n'ogenda mu hoteero ne weebaka wiiki emu nnaku 3 n'olyoka ogenda ewammwe. Abantu b'ewaka balina emitima emibi, abantu b'ewaka abamu si bonna balina emitima egyekko egitaagaliza. Atolaba kojja wange ye yabikola ng'ate era maama wange, kati olwo ani gwe tuneesiga? Ani? Bakuzaala bw'omu? Nze banzaala bw'omu. Kojja we alina abaana? Kojja alina abaana ne mukyala we. Eri gye wagenze gye yatunda wabadde abeera nabo? Gye mbadde mmanyi era nga gy'abeera nabo. Okay. Gye Ssaabasanze. Kale abatulaba tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama wange Mwami Hamza, Mukama akuddizeewo wojje na buli muntu yenna yatema ekkubo oba ayinakyo ettaffaali ly'otadde mu kkubo lya Nantumbwe, Mukama naawe akuddizeewo. So tugenda kwerekereza ng'omulabi atulaba era atugoberera. Yes, nfunye n'omukisa n'entegera update sofa ku kiki kye twaka contributinga. Ebbanga lya nnaku ndowooza kati teziri 7 tukontributinzeyo $2,216 kati tugenda $3,000,000. Okay, tweyanziza tweyanzeege. Akatono bagamba kakola ki? Azira mu liiso. Yes. Mukama wange nja kusaba osibule ku batulaba era naffe tukwebaze tukkirize tukute. Nyongera okubiriza ono omwana muwala nti weewaawo ab'enganda baffe tuba tulowooza mbu nno bali balungi gye tuli, naye sire ebisinga si bwe kikola ki? Si bwe kiba kiri. Ensi bw'ogiraba si bwekola ki? Si bweri. Byegambye biwulidde? Mbiwulidde muzeeyi. Ab'enganda abo si kye bayinza okukukola, kigambo kino njagala ngezeeko kikola ki? Oleme kukitya nnyo kuba kinene, banze ndi musajja mukulu. Omuntu ow'oluganda lwo tomwemalizangamu nnyo. Era nkiyize kati. Kiyize biseera bino. Mbadde sikimanyi. Mukama ajja kugumya naye tujja kugusa omulimu ogwo insha Allah ta'ala biizni rahman. Beera mugumu. Nsebo. Kyonna ekinaba kikoze eki kibuzeebuzeemu nze ojja kumbuulira. Namba yange y'essimu gikoze eki? Agimpadde. Kale bugambo kamu bubiri eri bankuba kyeyo banno abatulaba n'abo abalina kye bakusondedde okusobola okuba nga tutuuse we tuli leero. Sooka n'abansondedde neeyanzizza nnyo basebo ne bannyabo, mwebala okukola era mbeebaliza ddala. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Bannange bankuba kyeyo mbeegayiridde temuddamu kwesiga bantu bwe muti. Nze maama wange yakinkoze kojja wange, oyo aba maama wange era mbasaba oba nammwe mutambulenga muti nga bwe nazze musobole okulaba ekituufu. Bannange nze ndi mu nnaku, ndi mu bulumi, omutwe gunnuma ne wenjogerera wano sirina ssanyu yadde. Ssanyu ndifunyeefunyeemuuko olw'okwogera ne muzeeyi ku byanzizizzaamu amaanyi. N'abankoleddeko ku bino ebimu neeyanzizza nnyo. Naye mbadde mpulira nga njulirira kintu kyakufa kyokka nga kyempulira nzizaako kuba mbadde ndaba sikyalina kye nnyongerako. Neeyanzizza Nkovviki, neeyanzeege okuntambuza mu bantu bano kubanga bo bakubira ggwe ate n'okubira nze n'onnoonya gye wanteeka era gye wantwala. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege.
naye abantu mwebalire ddala nsaba bankuumire. Kale sigenda kusukkako wano mugenda kunzikiriza mbasiibule mpozi okujjukiza nti we are proudly powered by Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa. Osobola okugendayo direction baba nga ate bakubangulira omwana wo mu mbeera yonna esoboka neeyo gy'olowooza nti omwana wo ayinza obutayigiramu. So twala omwana Kinaawa kisangibwa wo Nateete, Kampala, Bitaala bye Nateetaawo kwata ku kiri King Saa kyasiba ayimbirira ekyennakawuka tojja tuuka nnyo eri munda ensonga zijja kuba nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Okay. Nebaza batutambula bwe tukola omulimu gwonna mu bugubi obw'amaanyi n'abo abatukwatirako mu mbeera ya content. Bebaza mbaagaliza. Vicky mbadde nsaba Aishona agende kuba ali musawa mufunyirayoko omuceere butto sukaali agende ne munde bwe babeera basobole okuba nga bakola ki balyalyako nga tukola gye n'emirimu. Mzeeyi simanyi ya rabbi nsaba Allah akuddizeewo baako ne byeweetikkako neyanziza alhamdulillahi rabbil alamin nsaba Allah akuddizeewo muzeeyi. Kale bana mweraba nze sijja kwetikka mukama wange toli mbwetaavu ongobedde wala ojja kulya kweri eyidde. Kale mubeere bulungi banange mweraba katugende tusooke tulye ekimere.